Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, ne mbebaza okuwangayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda. Olwaleero luno Mukama atadde ku mutima gwange ngabaneko ku kyennyambala. Ennyambala ffe abaana ba Katonda abalina Kristo mu ffe, ffe ab'obwakabaka obw'ekitangaala, engeri gye tulina okwambalamu, kubanga ensi eno ejjudde ekizikiza buli wamu. Sitaani buli wamu ataddewo bingi, amakubo mangi gaagala okuyitamu atwale emmeeme z'abangi mu geyeena. Bantu ba Katonda balungi, ennyiriri nnyingi nnyo ebyawandiikibwa ebyogera ku kwambala, bingi nnyo mu Bayibuli, bingi. Ebirala tebiri direct kwambala, naye ebirala bigamba tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno, nga Baruumi 12:2, tuleme kubeera ng'abantu ab'ensi eno, ffe tubeere beegendereza. N'osoma Titus 2:12, tubeere beegendereza abantu ba Katonda balungi. Ngenda kwogera kwambala, waliwo okwambala okw'abaana, okw'abakyala, okw'abasajja, bingi nnyo nnyo, enviiri biki, naye kandabe Mukama w'anaasobozesa okwambala. Naye kyenina okusooka babuulira nti fashion z'ensi eno, trend, ekkubo fashion gye likutte, ababikola balina ebigendererwa byabwe, era ne badizayina abamu be muwulira amannya nti Gucci. Njagala kukubuulira teri mwana wa muntu gwe baazaala mu lubuto olw'omukyala eyayiiya erinnya Gucci, taliiyo. Wabula eryo erinnya Gucci, eyo goddess, waliwo eyo mu nsi y'omwoyo waliwo ababeeyita bakatonda, naye ng'olaba abaakula nga bakazi be beeyita be goddess. Kati eyo Gucci gy'ali namulabako, era waatuula naye ayina obwakabaka bwe obutono waatuula, kuba we wava dizayina ezo ez'ensi. Kati bano abagendayo nga banoonya obugagga ba dizayina, naddala mu nsi eya Italy, bagendayo nga baagala amaanyi, baagala ettutumu mu nsi yonna, yabawaaga amannya Gucci, kubanga bwe bukakafu naye bw'alina ku Judgment Day nti ekyo kikye. So kati bo baba balina ebigendererwa, naddala ekigendererwa eky'abadizayina bonna baagala kusaasanya kikula kya Sitaani. Tujjukire nti Sitaani ekibi kye yakola mu ggulu, Lucifer ekibi kye yakola kyali kya pride, malala. Kati ebyo byonna fashion z'olaba ebibaleeta ebipya byonna bijjuddemu dimoni z'amalala. Wokyambala bw'oti, ekisooka okukwata malala. Amalala katugeze oyinza okuba oba oguzenga nsawo, oba mukyala aguzenga nsawo, oba ya Gucci, oba glasses, oba kinga kya Gucci kya ssente nnyingi, oba oluusi akiguze bweru oba mu dduuka ery'amaanyi. Ne wajja mu banne abawulira nga wanjawulo, kati nga ggwe atali levo ye alaba nga talina nakyomugamba, ng'omugamba ki? Engato gy'akutte oba ensawo, alaba poloti nnamba, kwegamba muli abalala tolina kyoyinza mugamba. Kati amalala geeyongera mu ye, naye ye tamanya. Kati ago amalala we geeyongera gaba gakosa ye, obwo obusaale bw'amalala. Ekyo ekibi ky'amalala kibeera kikula kya Sitaani. Siini, ekigambo siini, sin, twagamba wano kitegeeza Satan in nature. Kati gy'okoma okwambala agamalala, oyambala ekyambalo kya Sitaani, obeera Sitaani yennyini. Era zo dimoni we zikulaba ziraba nti oli mwangu wakutemputinga kintu kyonna, kuba balaba olwedde amalala ogambadde. Kitegeeza dimoni kyangu nnyo okkulumba mu ngeri endala yonna yonna. Oluusi ne waba musajja, oluusi ayambadde engato za bbeeyi oba empale ya bbeeyi, ng'ayaba dizayina oba ngatto, ng'alabira ddala tolina kyoyinza mugamba. Oba mukyala ayina nsawo ya bbeeyi, naye ng'alabira ddala n'omwami we bw'aba talina ssente, ng'alabira ddala talina kyayinza mugamba. Ne kimuleetera okutandika okubeera nga tawuliriza bulungi mwami we, ng'alaba okusinziira ku nnyambala ye. Kati ago amalala galeetebwa ebyo ebintu bya fashion bye mulaba. Kati eyo Gucci, eyo dimoni ebeeraku ekyo ekintu kye bayise eryo erinnya, ebeeraku ekyo ekintu. Era ku Judgment Day bangi ebava mu bulamu buno lwategeera nti ekyo ekiviri kye yateekako ku mutwe si kya bwakatonda oba obukoowekoowe. Ate Mukama akuleetera okumanya nga olina mulayini tonatuuka eri, owulira abalala bali mu maaso babavunaana ebyo
kati gwe logezako kisika ku mutwe nga tekivaako n'okisikako nga tekivaako n'okisikako nakyo nga kiina n'ebyawandiikibwa Amos 3:3 ababiri tebayinza kutambula bonna okujjako nga baalagaana naye nga wano ku nsi we tubyogerako abantu balabanga ffe abalalu balabanga batategeera naye ate oyo Mukama gw'ataddeko ekisa n'alaba mu mwoyo ate ye alaba mbu ensi yabula dda kuba mu mwoyo kati ng'ekyo eyo Guki bw'oba omanyi Guki nga bamulabako n'olaba ekintu kyonna ekya Guki gwe Mukama akulaga ekifaananyi kya dimoni eri goddess olaba ng'eyambadde omuntu oyo ng'ali mu kutambula nga yeeraga ati n'otegeera ene kati ne dimoni endala ziraba kati bwe ziba zaagala kukulumba eyo dimoni ne zisaba olukusa kubanga ebeera emu ku zo ezikulimu. Bantu ba Katonda abalungi tuwulirize ebintu bino by'abaana ba Katonda si bino by'abantu bagenda mu kyaki just kutuusa budde si by'abantu bagenda bugenzi mu buweereza bino by'abantu ab'obwakabaka bw'ekitangaala bagenda mu ggulu era gwe biwulirize towulirizanga ekkanisa towulirizanga ekibiina wulira gwenga gwe muyinza okuba muwulira babiri oba ne muganda wo oba ne mukyalo oba ne mwami wo naye ogenda kumirira wekka mu maaso ga Katonda kubanga oyo gw'oliyitudde naye singa takkiziganya nakyo kyangu sitaani omukozesa n'otambulira mu nsobi n'abiwakanya naye wuliriza ku lw'okuwonyezebwa kw'omwoyo meemeeyo kuba olunaku lumu olimirira mu maaso ga Katonda wekka. Abakyala olugoye lw'oba oyambadde terulina kubeera lwa tayiti nga lukutte kubanga bw'oyambala olwa tayiti nga lukutte sitaani agenda kukosa ng'ekyokulwanyisa abasajja bakulabe bakwegombe. Yesu Kristo yatugamba okutunulira obutunuzi omukyala n'omwegomba mu birowoozo bye oba omaze okwonoona kati obutaleetera balala kubeera ekyo yambala olugoye nga si lwa tayiti nnyo olukutte nnyo ate emikono leka gisukke elbo leka emikono gisukkeko wano ku elbo emikono gisukke otoyambala mikono mimpi leka gisukke ku elbo. Ngenda baweerezayo ku bifaananyi mujja kulaba omuntu ayambadde obulungi bwe yali badde n'olugoye leka lubeere luwanvu ate nga si lwa tayiti nnyo nga ne bw'okutama era lusigadde luwanvu kigenda kuyamba ggwe ate kigenda kujjamu amalala ate ogenda kuwulira nga naawe kennyini oli seefu. Naye ezo engoye z'olaba oluusi oba oyambadde bubi oyita ne mu bantu oba mu katale n'owulira abasajja nga bawogana nga bakusiya nga bakola ki ate n'owulira obusungu n'ogana ne lwaki bakolayo batyo naye nga olugoye lw'oyambadde gwe kennyini sitaani alukosa ng'ekyokulwanyisa obasuula mu kibi kati nga gwe kennyini sitaani gwe gwakozesa kyokka nga gw'osaba gwe mwegayirizi so nga abalala bayinza obutabikugamba bino naye ne bikutwala butereevu n'otuuka mu geyeena kuba batabikugambako bigenda kukulamu ggwe olabe ng'ebitalina makulu. Ate sitaani akozesa nnyo abakulembeze n'amanya nti omusumba singa ayambala bw'ati oba omukyala w'omusumba abantu bonna gwe beegomba nga ne bw'okyogerako bali bagamba ate oba n'omukyala w'omusumba bw'ayambala ate oba n'omusumba bw'ayambala toyambala olugoye lwa tayiti nnyabo. Sitaani agenda kukosa nga ekyokulwanyisa okusuula abalala mu nsobi. Sitaani agenda kugamba agenda kulaba ng'oli mukozi nnyo gy'ali omuleetera emmeeme nnyingi okugwa mu kibi kuba ye sitaani ayagala oba oyambadde katugeze oyambadde empale ereegi ng'ekutte nnyo gw'oba ogyambadde ng'omanyi onyumye naye ye empale gy'olaba sitaani agikozesa okukuba obusaale bw'okwegomba eri abo bonna abakulaba naddala abasajja kati gw'oyitawo omanyi onyumye naye nga sitaani akozesa okusaasanya ekibi ekikula kye mu bantu era olwona ababidifendinga bino n'agamba afe totugamba kino Katonda alaba mutima naye bino mbibuulira gwe mwana wa Katonda eyeeteeseteese obutafaanana nsi eno bino bintu bya nsi ne sitaani abikolera baana be ab'oku nsi basaasanye ekizikiza kye. N'ekirala bw'oba oyambadde bulungi ng'oyambadde olugoye oluweesa ekitiibwa ojja kulaba n'abantu nga bakuwa n'ekitiibwa bakuyita na maama bagamba maama naye gwe yambala mini oyambale ng'efaana oba tayiti nnyo nnyo olabe teri najja kukuwa kitiibwa gwe kennyini ojja kuba olwedde weemazeemu ekitiibwa. Ezo enviiri ez'okumutwe twazoogerako ezo wiivu dimoni zennyini buli wiivu dimoni buli wiivu erinnya lyayo yo dimoni eri mu nviiri ezo kyombabiddeko nababulira ku short bob
ndoza abamu kyajjukira short bob demon nagisangayo mu spiritual world neneyanjula neŋŋamba ina nyini kaviri kabaita short bob era yekaweereza ku nsera yaako era neŋŋamba nti ekyo kikye alina obuyinza ku demoni eyo newosaba omuliro gujje agamba katonda ekyo ekiri munda kyange kuba kimanyi katonda tayinza kutwala kitali kikye katonda ye yakuwa enviiri ku mutwe bantu ba katonda abalungi twegendereze lwaki oyambala short n'otambula mu bantu lwaki oyambala engoye nga si zaagundi tezina mikono zino armless era gwe mwana wa katonda tozambala ayagala ogenda mu ggulu tozambala leka ab'ensi bambale leka batusekerere tetumanyi kigenda mu maaso gwe weetekeretekere eggulu kuba abaliraba batono ekkuba erigendayo ttono abagendayo batono era oliraba essanyu lyoliba nalyo n'engeri gye balikwanirizamu mu ggulu nga balaba owangudde olutalo ffe tuleme kwegomba byansi eno bantu ba katonda abalungi totawana kwambala earingi kebeera empeta zino zetulaba empeta z'embaga gojja kuloza ntitugaana mpeta naye ezo empeta ensibuko yaazo si katonda yagamba abantu nti gold ali wansi amataba ga Nuuwa nga tegannajja awo bagiant be balina amagezi agagamba abantu nti wansi wali ebyobugagga gold naye nga gold eyo mu kumufuna yaleetanga amalala bangi mu baali bamuyina ate walingawo okufa kungi mu kufuna gold eyo nga beeryamu enkwe nga betta gold oba omuyina ababbi nga bajja nga sitaani gold amukozesa nnyo ngaera kati woolaba nga n'abakola ebibumbe ebyokusinza bakatonda baabatono nga babikola mu gold njagala kukubuulira tobeeranga bantu b'ensi eno njogera naawe obwakabaka bw'ekitangaala kuba buli omu tagenda kukkiriza bino kuba wali abatayagala kgenda mu ggulu towakana gye bali nga baasala ne bagamba boka babeere mu nsi era boka banyumirwa ensi ng'omuyimbi omu yagamba nti ye aba ayagala kunyumirwa obunyumirwansi n'olw'ensonga eyo towakana nti wali abatayagala kgenda mu ggulu bantu ba katonda balungi twegendereze ezo empeta earing ebyo ebyuma ebyenjawulo teweeteekako lipstick olunaku lumu nja baweerezaako mulabe ne documentary mulabe engeri gye bakola lipstick mujja kwewuunya ng'abantu abafudde babajjamu amasavu ng'emu ku material gye bakozesa lipstick n'omusaayi ng'abantu balinda ku woodi y'aba accident bakollectinga omusaayi ogwo nga bagala raw materials era wova mu bulamu buno gwawe yesiga lipstick ojja kwewuunya ojja anagenda okuddamu ogenda mu nsi eri endala nga lipstick w'omuyina ng'obukakafu era mukama akujjukiza ennyiriri ez'enjawulo bino bye baakusomesa ng'essaawa eyo nga otegedde nti ddala bino nali sina byeteekako yesu kristo atugamba okutunula obutunuzi omukyala n'omwegomba oba omaze okwonoona kati sitaani aleeta bino aleetera abantu okwonoona bantu ba katonda abalungi twegendeze kababeere basajja naffe abasajja lwaki oyambala ezo empale zitayiti ezo empale zitayiti zaabali abaagalana abasajja n'abasajja ezaalingo ezaabwe kyekyala ekigendera bo balaga effiga zaabwe era bo bazidizayininga nga bakimanyi naye kati ffe tulaba ne tukoppa era ne bazitunda ssente nnyingi ffe tukoppe ye sitaani nga kyayagala ayiseemu emyoyo egyo egy'okwegomba n'omusajja alaga effiga nga bwe yakula omubiri gwe ffe ab'obwakabaka bwa katonda tetulina bikola n'omusajja toyambala short ogenda ogenda oyambala short oba osibye waka weka naye ogenda mu bantu toyambala short era nawe ogenda kuleetera abalala okwonoona ng'oli omukyala ayambala mini ye n'agamba anyumye bunyumi ebirala tebimukwatako kati naawe mwoyo era woobeera bino byabwakabaka byabo ab'obwakabaka obw'ekitangaala ab'ensi eno bo byabwe ekyo kibali tetuyinza bawakanya naye njogera naawe obwakabaka obw'ekitangaala ayagala okgenda mu ggulu bantu ba katonda abalungi twegendereze biki bye twambala kubanga bingi baabikola nga balina ebigendererwa birala sitaani akozesa badizayina b'ensi n'akola ebintu bye nga balina ebigendererwa byabwe ebintu ebyolaba byonna byenjogerako buli lw'obikola
bijjawo innocence Katonda gye yakuteekamu. Katonda yakutonda yatutonda nga tuli innocent naye kasitaani ajjawo eno innocence akugyemu ensonyi wennobere nga kuganga nga tolina nsonyi zonna. Kakubere kusaba abantu ba Katonda balungi. Sitaani atulumbidde nnyo mu kusaba. W'otunula Matayo 6:7-9 Mukama ayogera ku kusaba naga tosaba bintu ng'oddingana ebigambo ng'omanyi bajja kukuwulira olw'ebigambo bye bingi. N'agamba saba mukasirise ng'olaga Katonda ali mukasirise. Kati ye Sitaani atayagala tusabe mukasirise Katonda nga bwe yatugamba nga tulaga Katonda. Ye nga ajja atandika tuyigiriza mu kanisa. Ye Sitaani nga bw'oba osaba kuba ne mu ngalo. Osika attention. Ate baba tebakulaba kuba n'ebigere wansi. Nyeenya n'omutwe. Kuba ne mu ngalo nnyo yogerera waggulu wenyenye wenna kwegabano benti oli mu kusaba. Naye ng'ate otuna Matayo kyatugamba ate kyo kirala. Matayo 6:7-8 eno ensi yayingira dda mu kkanisa. Ebyensi bye bikolewo mu kkanisa. Katonda yatugamba birala. Sitaani kanisa aleetamu birala. Opposite n'ebya Katonda. Kati ye Katonda watugamba Matayo 6:7-8 tusabe mukasirise nga tulaga ye. Kati ye Sitaani takugamba nti tosaba mukasirise. Yajja nga akutwala mu kanisa gwe ng'osanga ba agenti baleeta dda enkola zaabwe. Bw'oba osaba kuba mu ngalo owogane nnyo nyeenya n'omutwe osambe ne wansi osika attention. Kibe nga kikontaganira ddala ne Katonda kye yagamba. Kati omulala ajja kulira kino agambe naye no naye atusobedde ffe wetuwe tusaba. Ebyo by'osaba Katonda ye yabikugamba. Wali otuuseeko mu ggulu n'olaba bwe basaba. Kati nno kambabule bantu ba Katonda balungi. Nze simanyi baba mujja kuwakana nze sifaayo. Naye Mukama yasobose okutuukako ewa Sitaani mu nnyanja underground mu spiritual world yonna. Ate siga nti nagendayo ko wabula nze ŋŋendayo. Weeba tebasabira ddala ebyolaba ebyokunyeenya omutwe ebyokukuba ngalo ebyaki. Era bano abagendayo kujoininga mu Illuminati Sitaani abalaga n'abagaba bino ye yabireeta mu kanisa n'abawa n'obukakafu. Era wobabuulira enjiri naddala abayimbi abo ab'amaanyi bakutunuulira bati ne baseka nga balaba oli mu kkomera naye tomanyi. Kyova olaba abayimbi nga Beyonce bayimba ne bagamba we run the world nga bagaba be bafuga eno ensi. Kyova olaba n'omuyimbi emu gwe bayita Madonna vidiyo ze waaba azikola ez'ennyimba ateekamu omusiraamu n'ateekamu ow'eddiini endala ateekamu eddiini zonna buli omu ng'ali mu kusaba mu ddiini ye. Kati ye Madonna n'ajja nga abayitako nga bamusitudde kweganga ali mu kubalaga nti ffe tufuga ensi mwe musabe naye ffe tubafuga. Kati nno Sitaani afugira ddala kkanisa. Kyova olaba Bayibuli egamba nti ye Katonda w'omulembe guno afugira ddala ekkanisa mu ebyo abantu bye balowooza nti bamanyi. Era bangi babitegeera bavudde mu bulamu buno ne bejjusa ne bakaaba naye ng'obudde bwayita. Mu makanisa Sitaani afugira ddala. Ezo ennyimba ezo endongo ze bakuba mu church si za Katonda. Ezo endongo ze bakuba endongo ne bazikirira yambuka abakyala ne banyeenya obubina amazina g'ensi ne bagaleeta. Ebyo si bya Katonda. Sitaani omwakoso emizimu gye n'agitambuza amazina g'ensi ne gayingira. Abamu badde opale butayiti ne batandika abalenzi bonna batandika okuzina kuga amazina g'ensi. Sitaani n'abeera mu kanisa ekizikiza ne kikwata wonna okusaba mu mwoyo ne mazima nga tekiriiwo nga bantu ba mubiri. Mu kanisa bakuzazi birthday. Mu kanisa abantu bangi kati betegekera Valentine. Ebya Sitaani. Bantu ba Katonda balungi twegendereze naye ekkuba erigenda mu ggulu funda n'abaliraba batono nnyo batono ddala. N'osanga mu kanisa ebivuga akuba ebivuga oba mulokole oba si mulokole wabula ffe tufa kimu ye kafulu w'okkuba ebivuga. Ne tubaleeta omuntu w'ensi ava mu bidde mbidongo najja nga yakuba gita yakuba piano mwe muli mu kuyimba nnyimba yali mu kuba beat ze za reggae oba biki ebirala ebyo byonna byakuba eby'endongo ebimunyumira. Kati ye ng'akuba mwe muyimbire ku beat ezo. Naye nga Sitaani aba yawambye dda ekifo. Ekkanisa ekifo ky'okuwamba ensi ate ensi eri mu kuwamba kkanisa. Environment ya kirabu yonna bagirese
mu makanisa mangi ebitaala bya kiraabu biki byonna kati bakuba biiti ziri zennyini endongo z'ensi ne bateekamu ennyimba nti zino za Katonda. Bantu ba Katonda abalungi kikwasa ennaku naye singa Mukama abikula maaso n'olaba mu mwoyo bannange eno ensi ekutte ekizikiza nga olamba Ruumi 12:2 ffe tetulina kugoberera byeno nsi. Bantu ba Katonda abalungi tetulina kugoberera bweno ensi. Mu kanisa lwaki tuba tukuza birthday? Lwaki tubeera tukuza ezo memorial okujjukira abaafa? Muba musinza bafu oba pastor oba yafa ne mudda ate mugaa katumujjukire tukole service ey'okumujjukira ne bakubisa t-shirt ne bakubako ebifaananyi ebyakujjukira bafu. Ffe tusinza Katonda omulamu. Bantu ba Katonda balungi bw'olaba awantu nga waliwo ensobera nnyingi omanya waliwo ekiriwo. Bw'olaba awantu nga waliwo ensega omanya waliwo ekiriwo. Ensonga lwaki zizze nnyingi nnyo. Kati nno buno obubonero mbabuulira bulaga nti mu kanisa waliyo obuwambe bw'amaanyi. Twegendereze biki bye tukola mu kanisa, twegendereze. Ffe tetuli ba nsi eno. Yokaana 17:16 ffe tetuli ba nsi eno. Olunaku lugenda kutuuka buli omu ayimirire mu maaso ga Katonda. Olunaku lugenda kutuuka buli omu ayimirire mu maaso ga Katonda. Twegendereze biki bye tukola. Biki bye tukola. Oyambadde otya? Kyoyambadde kigenda kuteeka omuntu omulala mu kibi. Ebyolaba abantu bye beegomba byakulwanyisa mu mwoyo. Sitaani naye waba asindika ba agenti be abasindika n'asindika agenti obanga mukyala najja nga yeekozeeko byonna ebyo lipstick earring byonna biviiri ataddeko kakonda ayambadde mini mu mwoyo byakulwanyisa bijje bisange gwe omulokole mu mwoyo alina obulamu bw'omwoyo nga bagala kutta mu mwoyo. Kati ye najja n'akulwanyisa mu mwoyo paka lwakulwanyisa n'akkuba n'ogwa ne wansi mu mwoyo. Kati kye bayita okusireyinga kitegeeza kutta. Okusireyinga kitegeeza bakukuba kiso ne bakusala n'ogwa wansi ne bakusireyinga. Kati oli wajja ne bagamba oyo sire queen bo ne balaba kigambo kirungi naye mu mwoyo oyo sire queen kitegeeza kafulu mu kutta mu mwoyo n'osigala ng'otambula naye nga mu mwoyo wafa. Kati oba agenti ba sitaani balaba mu mwoyo ne batusekerera bo ne bajja mu kanisa. Kati bwe bajja mu kanisa babyogerako bitalina kukola bagamba ngenda kukuza birthday yange ngenda kukola Katonda byatayagala. Birthday Katonda tazaagala. Mu Bible yonna Farao yakuzanga birthday ne Herode. Olunaku lwe basalako omutwala Yokaana Omubatiza yali birthday. Ebyo si bya bwa Katonda. Bino bigambo byabokka abaagala okugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala. Waliyo olunaku lw'ogenda okunywera mu maaso ga Katonda ng'oli bw'omu. Baneemuwuliriza amazima. Ogenda kunywera mu maaso wekka maaso ga Katonda. Tolinda olunaku luli nga geena eri wali eyaka omuliro otandika okujjukira bye bagamba nga wakozesa amagezi g'oku nsi n'obiwakanya. Tujjukire Baruumi 8:6 okugobera endowooza yaffe ng'abantu kwe kufa naye okugoberera omwoyo bwe bulamu. Bakugambye oli wa bulimba naye otambula olw'ekyo ky'olaba. Alina kanisa nnene oganze bw'aba ayogera mpulira ebintu byonna byayogera bya butuukirivu. Kati nno kankubule ne bannabbi b'obulimba abo bonna bawulira ku bbiri ne wala nabo bawuliriza tojja kuwulira ekigambo kikyamu kubanga olwo wowuliriza olwo oba ogoberera omubiri magezi go aga kano mind ndowoozayo. Goberera omwoyo goberera omutima gwo kye gugamba. Ojja kuwulira byayogera obwongo bwo bugambe naye nga siwulira mu kikyamu naye omutima gwo gugamba awantu wage si watuufu togenda. Kati olina kugoberera mutima. Bantu ba Katonda abalungi ne bino byetwogera bangi kuba n'abawulira ne bino byetwogera era mugenda bagenda kutuuka kubanga olw'okukompromisinga okwekkiriranya naganzi kankoleko kino kankireke. Bantu ba Katonda balungi twegendereze okusinga leero mbadde njogera ku nnyambala. Ennyambala obanga olaba enviiri zo tokozeemu ki funa akatambaala oteekeko. Tekina kigenda kujjako kikyamu kyonna. Zisaniireko funa akatambaala osibeko oba zikwate bulungi enviiri zo naye oyagala akantu akatono kakulemesa eggulu ng'ekkuba ofunda n'abalira abatono. Bannange zibasanze abagenda okulwanirira n'okudifendinga ebintu bya sitaani zibasanze kubanga sitaani temumumanyi yeekwese naye lwalivaayo n'omulaba mu maaso
oliyewunya nga kano akantu akatono kwali olabanga ekiviiri ng'akawako obujulizi nga kake, ate ng'ekiseera ekyo oliyewunya n'engeri gy'ali kutunuuliramu ng'emmeeme ye agyagala ng'alina obukakafu yiye. Era aligamba mwatambula mwenna, oliyewakana naye oliba tokyasobola kumwekutulako kuba aliba n'obukakafu. Era njagala kukubuulira gwe anaalemera ku bino, njagala kukubuulira sitaani alikukwata ku mukono, alikutwala mu geena. Olw'ekyo kye wawulira n'olemerako. Ffe tetuli ba nsi eno. Soma Baruumi 12:2, soma Yokaana 17:16, soma Titus 2:12. Ennyiriri nnyingi nnyo, nnyingi nnyo 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 nnyo. Lwaki osaba oyogera mu nnimi z'otategeera? Mukama akugeye Matayo 7:8. Lwaki osaba oddiŋŋana ebigambo ng'omanyi ojja kuwulirwa olw'ebigambo ebingi? Bino Yesu yabyogera kuva mu kamwa ke. N'agamba oba osaba, saba bw'oti, n'atubuulira n'essaala. N'agamba oba osaba, saba ng'osaba mu kasirise ng'olaga oyo Katonda. Ye ajja kuddamu mu lwatu, naye gwe saba mu kasirise. Kati ye sitaani n'aleeta enkola, bw'oba osaba n'olaba mu makanisa agamu bakuba mu ngalo, oli n'anyeenya omutwe, n'asamba n'ebigere wansi, n'akola buli kimu ekiragisa okusika attention. Naye nga naye bambi lwaki abikola? Yalaba n'abalala bye bakola. Naye nga ba-agenti ba sitaani be babireeta mu kanisa. Kati oli n'asaba bw'atyo, n'asiba n'ennaku 3, naga nze nga siraba Katonda, Katonda nze nga tanziramu. Naye ng'engeri gy'osaba Katonda yakulagira, olina olunyiri olulaga ekyo. Omanyi ennyiriri eziwakanya ekyo mu Bayibuli obungi bwazo? Mukama bakuume mwebale kumpuliriza, mubeere bulungi.